Nawe eyo gy'oyitira omuntu bakubuuza naye munaazimba Pentagon mubuuze nti kyoyogedde okiwulidde kyoyogedde okiwulidde eyagula ettaka ne bw'omuloga tirifuuka liryo kiwandiike eyagula ettaka ne bw'omuloga omanyi tulina embwa z'oku kyalo ezireeta embwa enfu amagumba g'abafu essere baleeta eddogo erya buli ngeri ogenda otuuka mu poloti ng'ejjudde ebyonziira olwo ekyapa ne kidda mu mannyago omukazi nti onoozaala kiŋŋambire akuliraanye ono omukazi tumulina tujja kuzaala oba tunaazaala tutya oba tutya naye tujja kuzaala kubanga omukazi waali ate mulamu mugimu ali fertile talina kibulako. Canaan land is a fertile land kubira mukama engalo ez'amaanyi oba okitegere kye ŋŋamba. In fact alina omukazi tomubuuza nti mwegadanga era n'omukazi bw'afuna olubuto terumutiisa kuyingira kkubo. Andi bayinza okubanga bali abayitwako naye nga lirina omugagga eyaligula edda. Naye ng'era of course waliyo ne rumors nti ebintu by'ebisinga eby'obugagga by'ebisinga tebikyali mu mannya ge. Ezo rumors tonnaziwulirako ggwe? So biwulira nange. Ezo rumors tonnaziwulira era oba tobadde tonnabaziwulira. Bangambye mu byabaddewo. Era byebimu ku bintu ndowooza ebikyayimiriza n'emisango genda mu maaso kubanga omukyala agamba nti nze nange mba monzija mu kintu. Ndowooza n'omukyala agamba nange njagalako ku ki? Ku shares. Ow'ekitende. Naye kati alina by'ayagala. Kati nze mmala emyaka gyange gyonna. Kati ate ggwe ng'ondaga nti emyaka gyonna gy'omaze awamu nange tolina kyoyagala kumpaako. Tugenda okukebera mu by'obugagga by'olina nga tewali kiri mu mannya go. Okitegeera? So ndowooza ekintu bano ekikyagaanya bakola ki? Kya bugagga. Ekikyabagaanya okukola ki? Ono tayagala kuta. Yes. Omukulu tayagala kuta agabireko maama w'abaana. So nga senga yavaayo n'ata n'amuwaako naye ye ndowooza yafuna abantu abamuwa amagezi genda obikyuse bireme kubeera mu mannya ki? Ebintu bino amatakataka biki tegaliimu. Ebyo bikyali awo ebyali kyadi byakomawo mukaali kyadi tetukyamuwulira nako omwana tetumanyi simanyi omwana tebamwogera nako oba ali ati oba abaana tugamba tetulina kyetumanyi. Nzijukirawo ng'ebintu byakabaawo yali kenyini yeja n'agamba nti waliwo abamugambye basondere mukaali kyadi bamuzimbire n'agamba teyetaaga kumusondera ekintu kyasobola okukola Richard tekumufunira omukyala nti asobola okumugulira wamuguli n'amuzimbira. Naye naffe twabiraba mu mboozi tuna kyoddamu kulaba oba mukaali kyadi gyali oba yamugoba dda oba alina gyali abonaabona oba musanyufu kale byonna twalibadde nga tukola ki? Kati abasabira batubuulire mukaali kyadi kukyaki bamulaba. Tugende mu maaso bannange simayira kumanya oba bamulaba kubanga abagendayo be baali badde batugamba alisiba omukazi ajja kuzaala kasita obanga waali aga nti omusajja asobola n'omukazi tomubuuza ozaala ddi kubanga saawa yonna abajja kusobola naye okusikwegumya okwegana nga kiba kitegeeza kiba automatic yeegumya kati bo bamaze emyaka emeka nga beegadanga omwana omulabawo naye sex naye atali omwana ane engeri atamamu olimba abatama abasajja obanga akola kinga ayuwa kuki omuntu ng'oyo kati olina oyo omuntu mukulu munno omulabirira omuliisa omugulira amafuta omugulira emmotoka amatazaala buli kimu okimuwa ane engeri gyakulabikiramu oluusi omusanga awo ne muyisinganya mu lukubo ng'omulaba ng'edduuka nga musajja munno nenge gyakufaanana edduuka ly'ebyobuwangwa bwati ngulaba embugo olaba obwekulekula soka olindeko nze mbadde mmanyi timu abasajja sexi yenna abeera sexi nanedda ssebo kati ng'owa pasita ayagala mwana bw'ani akugambye nti ayagala mwana olwedde alina abaana ate omusajja yatuuse n'ovaayo n'agamba nti nno semba musumba
lumunkeera 11 nenjikwata kuva Namayumba paka Kitende ani anaŋŋaana ku gate tuuse ku gate tututu oba nga nyinza n'okuleka ziri emmotoka nenzigira mu ndala nange ekyo nakyebuuza omusumba oyo bw'akayanenze waka ne mbagamba munzigulirewo nengulira nzize Balabako notagenda ye bannange wano nga ebisubi bigize n'obeera ng'onkoona bbomu zo kuba nkimanyi ojja zinkoona naye mu mukunkoona okwezo bbomu mwojja okuhiiringira otandika oga naye wano ng'ebisubi bingi temukyasaawo nawe oli agambe okyazituweza okusaawawo biki biki kati mugendawo nga omugane naye omanyi jangu njagala tutuule ogende paka ku dining omugane naye sooka ojje mpaayo kukacaayi obaadde ekyomusabye ekyakulya oba kyo mugambe naye omanyi njagala tutuule abo nga bwe twatandika abantu babiri njagala ensonga zino tuzima okubanga otugoberera ali ku mikutu gyaffe ali ku Kimbo Updates ate naawe ali ku Uganda ddala tukubuuzizaako ne tukwebaza emirimu nze manti ni Kimbo wanate ndine mukwano gwammwe oba okyali wa Nuupo naye munnankyukakyuka ajuzi waliwo abantu abambuuza nti oli lubuto oba wazaala akantu kalike wayogera ak'emyezi 9 nze nakoogera gwe wakoogera gwe omanyi tunka n'ebigambo byo nendowooza abantu bagamba amazima gwe tunka n'ebigambo byo nejja sibalindemu kuba kiwebudde gwe omanyi n'ebigambo byo so Pacho mukiwebudde kuba programu nagiwulirako nti agatugenda oyigira akalo ka 2026 nga seba abantu bapulaninga nabino omwana w'ekibuga yazaala ono omukyala wa Lukwago yani koze Lukwago naye balukwago manyi gwedde bangi ono Dorini Nyanjula nakoze yakazaala deputy we omuntu abeera nekyayagala omuntu abeera ne gundi ena agamba njagala ngenda okuweza emyaka 4 nga sikyayagala byaleeba nga nimukolera baana waliwo ne ba politicians abo abamu abagamba nti kanzaale sanja ekiddako ngende enjiri baakalulu nga siina bintawaanya buuza ku bantu omulabi waffe atulaba webale nnyo ku Kimbo Updates ku Uganda ddala kop nnyo akiro nnyo mwekaza banaita abanyakitala mbaramukize muno mina karibisha sana minaitwa Pacho Toharita simwe aka Pacho sema dawo sibitegedde naye tugende n'ebyo ababitegedde obulamu bugamba ki obulamu tebulina nnyo tabbu mwakoze ssente ate nze ziba zinkwatako ezo lwaki ezikwatako kati tozirabako ezo si zaffe ziba zaani ate no Pacho ebyo bintu olina okuba nga obitegedde kubanga obanki ogenda okay bwewabeera nga wa Bugingo nga bakoze worship night abeyita bati eyo overnight sibayagundi overnight oba independence night enkyanga babawa tukolerangayo pate bannaye sijja kulimba naye ennaku zo baŋŋamba nti nno nalya tonnagawulira tonnalaba komenti mbonali ewa Bugingo kati ennaku zo mwogerako birungi byerere nedda bambi ekirungi ekiba ekirungi ekintu nga kyaliwo okikola ki bambi wetwamalanga okukola ng'enkeera nga yakikubye bulungi nnyo ng'ebisaniya by'embizzi bisalako nga baleeta nga batuma bbiini ng'abireeta olwo era babagamba ye Fahad ate batoba yali agirya bamugamba nti ebisiraani byonna bimutawaanya biva mu gundi mutalya mbizzi bonna ndowooza kati nze ku bonna simanyi yaleetedde gundi eyo ey'okulya ki pasitangale akola ebintu ebi omwana abandi omusiraamu waakiri waba alokose tomwanguyira kumuwa mbizzi mangu ago ne waba alokose tomwanguwa ate kumuwa mbizzi mangu ago akantu ate tekakwatidde munnakane muki kamaze lekaterere nze tooseza kubanga ekifuba kinneerumira bambi bwe yakolanga ngero enkeera eyinza okuba noti enkeera mbate oluddako ennaku nga 2-3 bayinza bagamba mwenna pasita abayita ne mujjanga because ebiseera ebyo ng'omutima gutukuba nnyo kasa bagamba abayita meeting mumanya wali agenda oggobwa oba abagenda oggobwa osegeera so nga bambi tujja teguliimu kumbe era n'amala era bwe yatuyisizangamu olusaniya n'ekyetaano nga kiyita ebbaasa ng'eyita gwayagala ennyo bakola amusangiriza obulungi ng'amuwa ebisodde emirimu gyonna nga mulina project bweto era abakozi obasanyusa ebeera motivation motivating naye newe wenjagadde bayira tandika olwaleero
pastor yavuddeyo n'ayogera ku Pentagon gwe bagamba nti bagenda kuzimba hexagon era yatugambye nti buli akugamba nti munaasima omusingi gwa Pentagon mmwe muddemu bwoti ndikaseta kalikola ki kajjako tewalaba n'omukadde yaleeteza opagoni ate no yazimalayo oyo bambi omukadde yaleeteza naye bamuyambe bagizimbe opagoni yaleeteza opagoni naye ye yamalayo so oba yali ya 200 oba 15 naye yazimalayo anyway omusumba yagambye nti Pentagon ejja kaseta kawere tugumire ku ekyo oba oli awo kubanga omuntu bagamba akusuubiza akiri akola ki akiri akumma kaakati munnange waba nga bakyalina essuubi eryo nga ye akyalirina tannaggwamu maanyi nanyini kirooto akyakirina kubanga ye vision bearer wakyo so kaakati nakyo yakyewaniddemu yagambye nti yandibadde musiru nnyo singa yafa nga tayiguze ettaka naye nti alina n'abasumba bangi basinga mu kibuga wano anti abasinga ki abasinga bisooto alina ekyapa ky'ettaka ekyapa okubeera nakyo is nothing naye olaba n'abali mu kisenyi tebakyali mu kisooto ebatereezaako ekisenyi kyabwe naye kati olwo ye kati enkuba si yeena etonya kati gendayo olina okugendayo ne boots peya nga 3 kati kikyasinga abasumba abalala agamba nti gundi ebisooto oba anti ettaka we yagamba kasaayi n'ekyapa kyaladi nga kiri mu kibuga Kampala amaze ebbanga ki ng'asolooza ssente ku munnayuganda omunaku owa bulijjo bbanga libadde bbanga ki ye ze baasolooza zaalaga wazaakola ki zaziika Richard oli musiru ombuuzizaawo mbumye mbuuza zaakola ki andi mu bya Richard yenge ebyo bikyali awo ebya Richard byakomawo muka Richard tetukyamuwulira nako omwana tetumanyi simanyi simanyi omwana tebamwogera nako oba ali ati oba abaana tugamba tetulina kyetumanyi nzijukira awo ng'ebintu byakabaawo yayika ennyini yajja n'agamba nti waliwo abamugambye basondere mu Richard bamuzimbire n'agamba teyeetaaga kumusondera ekintu kyasobola okukola Richard kekumufunira omukyala nti asobola omugulira wamuguli n'amuzimbira naye naffe twabiraba mu mboozi tulina kyoddamu kulaba oba mu Richard gyali oba yamugoba dda oba alina gyali abonaabona oba musanyufu kale byonna twalibadde nga tukola ki kati abasabira batubuulire mu Richard ku kyaki bamulaba tugende maaso bannange simanyira kumanya oba bamulaba kubanga abagendayo be baali badde batugamba byokumulaba kwali baddeawo naye musanyufu kyoba oliawo afuna byonna byeyali badde afuna nga mukaali kyadi ate bw'ofiirwa olina osanyuka ate onoosula ku malaalo oba olina okulaga nti waliwo ekigenda mu maaso nti kati musumba akufaako akulabirira abaana basoma oba oliawo naye bakuguliddeyo kavitiizi oli omwo ovuga Sumbana kalina bangi balabirira naawe kale ate bw'aba amugulira emmere na biki n'abaana ne basoma ate waliwo ekisinga ekyo ndowooza biba bimala kati enkya abaana bano nga bakuza banaatandikirawo naye simanyi lwakuba ndowooza internet okajja kuzanya tugire tumale anyway kakati obadde kakati kati ye yategedde atya nti bano baadde boogera ku nsonga eyo teeza byabadde mu luzungu ababivuunula ekozi bulira bakyala babasumba bali kakati yabadde addamu bano yabadde addamu ono mukyala mukyala ono mukyala mukiiri kati njagala oli naye banna busungu nga balina buuzi nabo busungu ku fezi kati ono mukyala mukiiri mukyala wa bishop wa makanisa atijja waliwo eyansanga lumu waggulu eyo sitera kubaayo bishop njakudda totawaana
kati naye kyali ndowooza obusungu babadde balina mu church kati gwolabye yoono oyo gwe nalabye oyo gwe nalabye naye nga mbeebaza mwenna jjukira nti tutambula ne Glorious Kindergarten Nursery and Primary School katumayize noono. Okay, kati tuwunzika ngambye nti abantu kyamazima Pentagon ezo butabaayo. Pentagon ebateebeyo musumba nalaba ku baana abatedi kuba kati asitudde enkundi ayagala kulaba baana anti waba ayagala kulaba baana kati nze ekyo si kyange. It is a matter of him kutubula ne Teddy abantu aba nemu abasajja nze sibayi lwaki banange nga tactics z'abakyala nga ezisobola bus of tening emitima tulaba nti jiba migumu nnyo ne wali oli n'abeera ate munange tugumya nnyo emitima naye ate tukakkana mangu ate ne tukola like tuli so forgiving naddala omuntu ng'omuzaddemu abaana nti nze mba musumba lumunkeera 11 nenjikwata kuva Namayumba paka Kitende ani anaŋŋaana ku gate tuuse ku gate tututu oba nga nyinza n'okuleka ziri emmotoka nenzijira mu ndala nange kyebuuza omusumba oyo bwakaya waka ne mbagamba munzigulirewo nengulira nzize balabako notagenda ye bannange wano nga ebisubi bigize n'obeera ng'onkoona bbomu okuba nti manyi ojja zinkoona naye mu mukunkoona okwezo bbomu mujja okuhiiringira otandika oga naye wano ng'ebisubi bingi temukyasaawo nawe oli agambe kyazituweza okusaawawo biki kati mugendawo nga omugane naye omanyi jangu njagala tutuule ogende paka ku dining omugane naye sooka ojje mpaayo kukacaayi obaadde kyomusabye kyakulya oba kyo mugabe naye omanyi njagala tutuule abo nga bwe twatandika abantu babiri njagala ensonga zino tuzimalirize ekyamazima okimanyi nyinza obutaddamu okubeera naawe ebyamukyala naki naye mbuulira njagala tukkaanya abaana bange mbere nga mbalabira wenjagala ekyokubiri kiki kyoyagala mbuulira Teddy mazima kiki kyoyagala naye amugana naye ddala gwe oyagala emyaka gyange gyonna gye mmaze wano gifiira olaba siina ssente atandika okkabalengera akamotoka kenvuga lengera biki oba biki okyegeera ejjini kawunza musumba aliwoo n'atya ogwo musumba waliwo jjini lyebamwambaza bannange tewali kintu kisinga Mukama Katonda gwe nkubuulire bino byonna bye tukola tubikola naye tewali kisinga Mukama Katonda olunaku lujja kukya lumu era nsaba lutuuke omusajja yakwata emmotoka agende kuba balina okutuula aba fe abalala ne tunaleekaana ne bwe tunakola comments zitya ne bwe tunaakaaba ne bwe tunasula wanga tusaba naye Teddy and Bugingo two people are the ones supposed okumaliriza ekintu etegeeza musumba Bugingo singa akera n'agenda ekitende tewali no one ate naamugoba gwosobola ogoba taata w'abaana abaana basabira ku social media anti era kwabadde avumira ayagala tumufiiringireko story bambi yaddiddemu abaana be naye abaana bano bakulu kuba oli mugamba nti naavuga emmotoka agenda ekitende ate bonna babeerayo bonna tebabeera ye ne babeerayo kakati ngamba bwogenda okutandika okujoga taata vaana ogenda hawo kati kwaba abakulu abatabeera kitende oyagala akola ate obalaba kakati abo alina amasimu gaabwe abeera ebweru oyo abeera ebweru bayadda kuno talina amasimu gaabwe kyogamba mbu ebbanga lino lyonna mbu yadde kahayi teboogera bayinza okuba boogera naye nga talina biri nnyo nnyo daddi biki ebyaluli how I find daddi nasirika nadayiringa enamba ya Doreen ne boogera namusaba ka meeting tusinkane sijja kugamba nti mmanyi naye ennamba z'abaana kyemmanya zirina n'ebigenda mu maaso kyemmanya abimanyi gwe kyoyagala ogamba tewaliyo yadde medi emuntu yenna wakati wa famire zinagezaako zigattaera tebisobola kubulamu naye era omwana yenna still can still forgive a parent nyinza okuba nabyogera na busungu nyinza okuba nabikola ki ate senga abaana basobola okukikola that is if he had stopped luli naye mpulira mbu n'ennaku zino yamuddamu oba amuyita kisiraani oba biki naye nde ngamba abantu ayinza okuba nga tagamba mukyala Teddy ng'agamba gwabeera naye omanyi ye bwatyo bwayise ebintu yagamba mbu yakasanga sitaani emirundi 2 yamusanga mu kooti kati ate ani gwe yasangayo mu kooti si Teddy yali Teddy gwe yali agamba bannange okubeera n'omusajja avuma ogulamu poloteri kenkayana nomanya lumuti nenkayana ne bali omusajja avuma nga
Badman. Kamba gali zenzo okubeera obulungi lwaki tukomya share. Avumira ku mitimbagana, avumira ku mikutu. So nendoza Bugingo kyangu. Nakugamba ebigambo ebikola ki? Kireka Makula tamukiriza kuba n'obuyambi jjukira bwe yali ateekayo Makula yamugamba abustop. Omanyi bano abantu balina ekintu kyabwe babiri ffe kye tutategeera. Nze ngamba. Mwoyo wange oli omulala ngamba nange natandika oyingira mu katonda. Nti bano abantu bayinza okuba baali bapanga ekintu kyabwe nga Teddy ne bw'aba yali yakulukuta. Bannange emyaka 10 nga mingi okulukuta naye okwagala okuteekawo obujulizi tugambe mbu kyaki yaffe y'amaanyi nnyo. Kaŋŋambe nti nakulukuta emyaka 10 naye Katonda wa Kanani n'amponya. Nga yali firimu. Kati nga siina ngeri gye nsobola to come and refute mu identity kulukuta myaka 10 nga wali mu kusooka wakikkiriza ng'ate luli nakola ki kati bayina ebintu byabaabo mu identity kulukuta myaka 10 okyegeera. So these two people era tekikuta okyawula n'enzaala n'omwana naye ezo kubanga line yali ngatte motoka tebange etunoonye yiri ekkirira ng'etwagaza drone ayo etwagaza ki okyegeera nti bayina ebintu byabwe kyoli yalivudde n'agamba n'esaakulukuta biti bwe biti kubanga yalivudde n'agamba naye n'ejjukira kitegeeza emyaka 10 yakulukuta akyalina mu ndeeba anti kiba kitegeeza nti watandikira mu ndeeba. So kakati nga omanyi obujulizi si bwangu nno okukola ki okola obujulizi bo ne bukwata kati obwo bwakwata olw'ensonga nti bwakola ki kati bagamba nti Katonda wa Kanani yakola kati balina ebintu byabwe bibazanya kati namugamba naye bannaye neyiwayo nyondoza naye atula nga saagamba nti nabbi omukazi bwe yagamba nga bwe beegatta ne pasayiga ne bafera abantu nti alina ebigere by'entete byamala ne bivaayo mu lujjire nti abirina yali muntu wa bulijjo. Naye nze byonna ebyo abantu babyogeranga naye nze at least nafuna chance ey'okulaba ku nabbi ne pasa nga bali wamu naye Mukama nsonyiwe bambi lumu nabafunira nze nabafunira ne guest house mwe baasuula Nakasongola nga revival band ez'okuyimba naye nali nkola mulimu gwange. Bo baasula babiri nga besabula owaaye omugenzi bamwogerako simwinako taabu naye bannaye obuzibu n'akamu. So pastor Pentagon yo tundoza tukakasi ate engeri yagirambiseemu olwaleero yakiraze nti Pentagon enzoba si yakakate kuba teyagambe nti tunasima omusinyi nkyabula gambi ababuuza Pentagon mu bagambe kasatu ine ettaka kasatu ine omukyala tulina omukyala omugimu alifata iro ajja kuzaala naye lwakuba nti bwogamba nti tulina omukyala omugimu nti era omusajja asona omukazi omubuuza nti bamunaaza naba bajja kuzaala gw'olina mu nyumba mulemeddwa naffe ababanja Pentagon tetusobola kustoppinga kubanja kubanga gw'olina wadde essuubi naye essuubi lituuka omuntu nerimugwamu n'atendewalirwa n'agenda ebweru n'azaala ebweru. So eky'abaana ekyo kyangu nnyo kwalako era bukeezi genda kitende toyigamba n'abantu tokuba na simu ne Teddy tomugamba keerawo olumba bulumbi kuba wali gali gakyali makage kyemanyi n'ebintu bye mu nnyumba ebimu bye wali okwatakwata era ojja kulanga n'ono omukyala ayinza oga omwami ono keyeesitudde najja 1 alina credit gyamuwaawo okitegeera 2 kwegamba ne waaba alina obusungu naye atuuka naga naye Bugingo I want ABCD pepa yiino tuwandike tusayininge tusiiringe weebale nnyo okitegeera oba njagala ntuula eno nga nfuna miliyoni zange 5 oba 10 ku akaunti yange buli mwezi njagala ntuula eno nga every year nkola bwenti njagala ntuula eno nga this and this okitegeera those things all they agree to na people nakomewe nakole kyamugambe kati onompa divorce oba oli awo nga ali kwagala nnyo okukola egundi ezo afuna olupapula lwa divorce ajja awase mukyala woono oba oli awo maama Teddy bw'alisonyiwa Bugingo wholeheartedly makula walifunira olubuto n'azaala nakyo kisoboka nga makula kikyamusibya kusonyiwa waliwo okusonyiwa okutanaba kuteekebwa in place nakyo kisoboka ate bayibuli egamba nti Katonda awuliranya amaziga g'abakaaba era ojjukira n'abaana ba Isirayiri bwe baakaabire ewa Falaawo Katonda n'abatta Falaawo n'amubonyabonya okutuuka okitegeera ennaku z'omwezi ziri 16 leero 10 si 15 ennaku z'omwezi ziri 15 yes kale njagala okubategeeza mwenna Dr. Richard Senjo bagamba nti abalina okusomozebwa okw'enjawulo mu ndwadde olina ulcers olina pressure olina omusujja mu lubuto naddala abakyala embuto ozifuna bwe zibuukamu bwe zivaamu olina fibroids ebyo ebizimbe birimusa abakyala okufuna embuto olina bagita meme simanyi ememe ekola biki tolina bityo
toyina appetite omusajja totambula bulungi mu nsonga z'okisenge otambula nawali n'ogwa nawali n'ogwa abakumalirayo olugendo ba boda boda bano bootuma emmere batwaleyo emmere ewaka be bamalayo mukyalawo gyagenda mu tawuni eyo kwegamba n'oba nga gwafuuka kisajjasajja njala okutegeeza nti Dr. Richard Senjobe okuva ku Beef Organic waali era ajja kuba nga asobola okutabula eddagala kujjanjabe bulungi nnyo tulabyeko bajjanjabi ne bawona era asobola ate ekyenjawulo kyalina nti asooka kukebera mu nkebera y'ekizungu alina badokita nabamanya nti naawe obadde walwalako naye obadde ojanjaba naddagala bweti nabweriti akakati katukuteeke ku lino na lino embeera esobola nga etambula tunule eggwanga wonna waali ali Embalala ali Masaka ali Iganga ali Ejjinja ali Luweera ali Kasana ali Lugazi Deni ne Mengo we wali branch enkulu opposite Masengere obe manju wa Masengere oba gwavudde wali ku nkulungo ya Kabaka ochamira awo ku kooti n'ogenda out straight kizembe ojja kuba kiraba kiri mu langi za kiragala ne ka coffee brown ojja be kizimbo kiraba kiri ko Beaver Organic di Dr. Richard Senjobe abeera waawo nga ajjajaba abantu era nga akola ku bantu be abeera nnaku zonna okuva ku Monday mpaka ku Monday kuva ku makya mpaka kawongezi kale nkuzigiridde gwatawanyizibe endwadde ez'enjawulo gwe olina sukali oyina kirasi A simanyi kirasi B oba B na A abalina subalina abangije babibalamu naye ajja kubanga akujjanjaba abalina emikolo njogera okubajjukiza booking amangu date zo tuzitegeere tusobole okubanga tulaba omukolo gwe tunagutambuza oyagala mwogezi oyagala akatuma oyagala bogezi aleeta abako oyagala abewaka oyagala juice omulungi ku mukolo oyagala kuteekateekera omukolo kwegamba oli bweru wa ggwanga oyagala kujja buzigwe ng'osanga omukolo gwedde nkubira ku 0707273663 tujja kubanga tukwatagana bulungi nnyo omukolo gwo gusobole okubanga gubeerawo ze muzukulu wa Kisolomon Nkyembwa akkiriza nkusiibulire wano kankusaba osubscribinge oliking bere bakaka mu Pentagon ejja kuzimbibwa n'ongamba nti n'emyaka gyabidde abantu nga mingi abantu abadde abagamba kibozi kyekimu kati ke kaseera abantu bakooweko ke kaseera lwakuba Uganda tetumanyi koowa ate tetumanyi nakwekyawa senga kyali oba mawanga amalala nga nze njagala nnyo example y'abana Kenya. I love their energy. Mwekyawako ne mugamba naye ffe abagenda wano nga tukola kino buli kaseera buli mwaka tusondera kino tetukiraba kuba ne radio eno yalimu ebigundi bingi nnyo okugitandika yes nga abantu basonze sente zaabwe ate ne bamubbiramu nnyo gwe senga omanyi vulugu yali ku UCC senga omanyi bwe bamufera ne basooka bazirya miliyoni nga 670 ng'asoose gula simanyi ki frequency kyawa oba kyali kya NBA nabeeta ow'Ejjinja ate ne bamugamba nti ate biki ate n'ateekako bannange ne Uganda eno obeera fala na biki ng'okyali wakano wakawudde akettako egimu nze nawulidde ng'agamba nti omukazi waaba waali siba omukazi ajja kuzaala kasita obanga waali aga nti omusajja asobola n'omukazi tomubuuza ozaala ddi kubanga sawa yona abajja kusobola abajja kuzala kwegumya okwegamba kiba kitegeeza kiba automatic yegumya kati bo bamaze emyaka emeka nga beegadanga omwana omulabawo ne sex naye atali omwana nengeja atamamu olimba abatama abasajja obanga akola kinga ayuwa kuki omuntu ng'oyo kati olina oyo omuntu mukulu munno omulabirira omuliisa omugulira amafuta omugulira emmotoka amatazaala buli kimu okimuwa ate ng'ejja kulabikiramu oluusi omusanga awo ne muyisinganya mu lukubo ng'omulaba ng'edduuka nga musajja munno naye ng'ejja kufaanana edduuka ly'ebyobuwangwa bw'ati ng'olaba embuga olaba obulekulekula soka olindeko nze mbadde mmanyi timu abasajja sexy yenna abeera sexy nanedda sebo kati ng'owa pasita ayagala mwana bw'ani akugambye nti ayagala mwana olwedde alina abaana ate omusajja yatuuse n'ovaayo n'agamba nti nno omusajja n'omubairaawo n'omala emyaka ena nga tulaba ku mwana we kitegeeza ayagala ki mwana w'omanyi otya nti oba mwana gw'ayagala oba alina ebibye byayisaawo kwono yennyini ku makula waliwo we yatufera nti nno makula ali lubuto n'akola ne vidiyo nga awuliriza ku lubuto bw'ati ng'ali ku kituuti tebyali bino ebintu bye bambala babiyita batya yimbiraba nnyo mu firimu z'abanigeria kuroni oba byebyo nze simanyi naye bakyambalira ddala nekibanga olubuto era abasinga be baali bagamba nti ye plan gye baali babaze emyezi 9 berengazaala ebbali then ono atambule nekikuroni naye nabawa offer bwangamba mbu sente zaali ntono gwe tebakwagala gwe kati bakutya oyinza omwana omuwamba nyinza so ekintu kyogamba nti
omusajja aswala n'omukazi tomubuuza oba aza kuzaala teka abajja kuzaala yabadde yeegumya oba nze ŋŋamba ebintu ebimu aba yeegumya na kugezaawo kuteekawo mbeera nnungi nze omutima guŋŋamba bambi pasita gyali tali si musanyufu ate tasula bulungi ayinza okuba nga si musanyufu maidino olulimi lwaluna mulaba amayumba kunyirira gye muyite emirembe naye ng'abagasulamu simanyi buli kadde babeera mu biki okitegeera there is that song of Hajaruna Mubiru okitegeera so ayinza okuba bw'avaayo bambi n'agezaako byogera bw'atyo nti ayogere bw'atyo awe n'oli omukyala essuubi agaye nti nina essuubi saawa yonna omwami wange ninamu essuubi nti nja kukola ki nja kuzaala okitegeera agaba ssuubi yes nti obeeremu essuubi ere nti omukyala wange saawa yonna ajja kuzaala naye ggwe bano b'obadde nabo mu liigi bakuzaddeko abaana 2 3 kati tugeze kyogamba tewali bantu batandika okweyagala nabo mu liigi wamu bano we baayagalanira ate ng'oba oli awo banaku tebalina namu naye bayinza okuba balina baana nga 3 kale ekitono ennyo 2 waliwo nate yaleseko argument akalala yagambye nti gwe pasita Bugingo banno bapasita banno bali eri bali mu kufumbiza baana ng'oli ku ntalowooza ku social media oli mu kufera bantu naawe ekyokulabirako nti pasita Jackson ennaku ezo yafumbiza abawala n'afumbiza omulenzi n'awasa pasita Jackson omwana w'omulenzi yawasa gyendi n'okuzaala n'azaala abaana 2 kati bali mu 2 abazzukulu wannalabako pasita Senyonga ng'azanya n'omuzzukulu omupiira neŋŋamba naye ekinyuma munnange ng'okuzeemu pasita Kyakoze juze mutabani we yawasa Tomu Mugerwa yawasa muwala wa pasita Serwadda pasita Tomu Mugerwa naye muwala we ennaku ezo Kayanja naye mutabani we yaleeta omuzungu awo omuzungu kwegamba abasumba bali mu kufumbiza ab'emyaka gye kale be babadde mu kintu ekyo ng'oli eno mu ntalo oli mu kuvuma abantu oli mu kuvuma Kyagulanyi oli mu kuvuma Teddy ebintu ng'ebyo so oli yalesa argument bw'atyo n'akyogera neŋŋamba ayinza okuba nga naye mutuufu okusinza ku ngeri gyakirabamu ng'agamba oba oli awo ate ayinza okuba folowa we nga naye amwagaliza agamba nange musumba wange oba oli awo alibadde bwoti baithayo abantu abavaayo okwogera batu put comments nabiki babeera abantu bano sinti tebabaagala naye nga yali amusuubiramu ekyo ekintu okitegeera tisenga naye kati kusaawa zino tulaba nti oba bba wa Doreen yazze babba woli omulala yazze otegeera because kati abawala be nga 2 n'oli omulala kati ndowooza akuze so kakati twabadde kweyo emboozi ya oli wakubuuza Pentagon muddemu bwoti so abantu babeereko ekyo ekiboozi kyamuddemu bwoti Pentagon erizimbibwa oba omusajja wa Katonda alabika tajja kuzimba Pentagon nze nagamba tisenga mmanyi abantu abakyagenda eyo abakyagenda ne batuula ne babasomera Bayibuli ne bakola ki emmere gye balya abo abantu abagenda Kanani senga sigisembeza na ku sigiri yange senga newange senga ne bagitundira nti waawali siyitawo lwaki because they fail to understand they fail to banange tukulumbako olumu ne twekyawa ne tugamba naye gwe ssente ze tukuwa buli lunaku zikola ki fenno mu bakatuliki batugamba bannange wali ennyumba z'abafaada ze bali mu kuzimba musonde mukole ki era we basonda nga bazira olumala like omwaka oba 2 nga batugamba bannaye mujje tugenda kukola ki kugulawo ennyumba ziri ze tubadde tusonderwa ssente era n'eyo project neggwa okukola ki okuzimba ne kuggwawo otegeera naye gwe atugamba guno omwaka naguli nga kwegamba oba bafudde nga it has become a business abajje mu ndiga kati abanaku bano era oba mbizi wano oyagambidde maze nenkafu ntegeera ng'abantu ba bulijjo sandi ajjudde ekirooto kya social media singa nali ntegeera ng'abantu ba bulijjo sandira mu ttaka lya Kanani kutegeera kuba bulijjo tekugula Kanani anti naye tojja tuzza mu mboozi eyo buli lunaku omwaka guno gusimbibwa Pentagon n'agusiba nemugamba naye owulira kyoyogedde ekyo munasimu omusingi omanyi bw'obanga oyogera ate weewulirizanga nemubuuza kyoyogedde kyo okiwulira naŋŋamba eki nze nemuyamba kuba nze ndi wa mwoyo nemugamba bw'oba obuuzizza nti omusingi tunaagusima emabega w'ekibuuzo ekyo waliwo nti waliwo ettaka
ettaka lyotegedde we liri mu capital city. Ettaka likyako Pentagon lya acres 8 n'ekitundu. Kati mu bufunze pasalinga ganti abantu bagumire ku ekyo kubanga ettaka we liri. Era of course kati ye bagwayo dda bano. Yabamala. Bagwayo dda bo kye batamanyi. Wakati yes yabagamba bwambe mugumira nti ettaka we liri obaddi. We liri naye for how long are you going to fool people like that? Pasa ebintu bino betako bimanyi bulungi. Ayina we yagambidde nti mugende mu Landizi mulikebere nkakase ekyapa gye kiri ekyapa kiriko house of prayer. Anti abatumayo kukola ki? N'ekibeerako house of prayer, does it belong to these people? Nti abawakana mbu ettaka teririiyo. Ate teririiyo tebalituulako. Balituulako eryo gye batuulako lyeririwo. Andi bayinza okubanga bali abalituulako naye nga lirina omugagga eyaligula edda. Naye ng'era of course waliyo ne rumors nti ebintu byebisinga ebyobugagga byebisinga tebikyali mu mannya ge. Ezo rumors tonnaziwulirako ggwe? So biwulira nange. Ezo rumors tonnaziwulira era oba tobadde tonnabaziwulira. Bangambye mu byabaddewo. Era byebimu ku bintu ndowooza ebikyayimiriza n'emisango genda mu maaso kubanga omukyala agamba nti nze nange mba monzija mu kintu. Ndowooza n'omukyala agamba nange njagalako ku ki? Ku shares. Ow'ekitende. Naye kati alina byayagala. Kati nze mmala emyaka gyange gyonna. Kati ate ggwe ng'ondaga nti emyaka gyonna gy'omaze awamu nange tolina kyoyagala kumpaako. Tugenda okukebera mu byobugagga by'olina nga tewali kiri mu mannya go. Okitegeera? So ndowooza ekintu bano ekikyagaanye obbakola ki? Kya bugagga. Ekikyabagaanye okukola ki? Ono tayagala kuta. Yes. Omukulu tayagala kuta agabireko maama w'abaana. So nga senga yavaayo n'ata n'amuwaako naye ye ndowooza yafuna abantu abamuwa amagezi genda obikyuse bireme kubeera mu mannya ki? Ebintu bino amatakataka tebimanya ga Bugingo. Tegaliimu. Abikyusiza byonna. Byonna bikyuse. Nawulira ne bibaateeka mu mwana oli niyo. Ebyo byavaayo ndowooza after that incident bwe kutandika ovaayo ogamba omwana wange manya emyaka ena nga tolaba mwana kyogamba leero lwazzemu sense ezize kumanya nti abadde ayinayo omwana gwatalaba. Kize leero. Oba atya ono makula kuba makula alenza okuba nga mutyako kimu abasajja musiruwalanga biki okutuusa kyogamba yamwagala tamanyi nti ayina abaana be. Waliyo ebintu ebimu abasajja bye mukola nga mukikola oba mubeera kale nyinza okugamba nti mubeera mulogeddwa naye omusajja wa Katonda sikiwa nti yali alogeddwa ye ne bw'aba yali yalogwa. Yakemebwa Sitaani kubanga Sitaani yakema abasajja ba Katonda. Ate ffe aba bulijjo ani atukema? Mwe babaloga. Mwe mulogwa. Kale kanzikirize ekyo. Naye kati oyagala kugamba nti right now kati lwajjukidde nti ayinayo omwana gwatalaba. Nze ngamba nti ogambye bo balabira mu nsi y'omwoyo. Naye nyini yagambye nti alaba kusingako abantu abalala. Talabira mu nsi eri bo gye balabiramu ey'omwoyo. Tugambe nti Mukama yayogedde naye n'amugamba naye ggwe byonna byokola obikoze sente ozifunye buli kimu okikoze naye ebintu bino bigenda kusigalira ani? Kwe kutandika okunoonya musikaawe mutabani wo okimanyi nti olinayo abaana naye bano abaana bo balina kye balifunako mu bintu byo bino bye nnakuwa. Eyinza okubanga y'ensonga yeeyo. Eyinza okubanga y'ensonga yeeyo. Nga yalabidde mu nsi y'omwoyo Mukama n'ayogenda naye n'amugamba naye ggwe baakusiba ki ddala gwe atategeera okwata otya omwana n'ogamba nti kati ono ye wange nti ye biki gw'ogenda okulekera ddala ebintu atalina musaayi gwo otamanyi gye yava atamanyi kino. Waliwo we yatugambako nti Mama Teddy n'omuwala Doreen babadde babbye ettaka lya kyaki. Ebyo byali wali eri mudda mu kutandika. Era n'abajja ku kyaki. Awo mu kutandika. Ng'olina okuleeta ekiboozibozi kyonna okukyayisa abantu. Oyinza okuvaayo n'ogamba nze nga sijja kwewaako example naye oba nayo njogere. Naye oba nkireke kuba nali nakireka. For example ngazi omuntu yali avudde like ogamba nti no nali njagala muwa butwa. Oba okitegeera naye oba okikola kukyayisa muntu ono bantu balowooze nti naawe oli ki kati ono yavaayo n'agamba nti Teddy ne muwala we baagala kutwala ettaka lya kyaki nti 90 or 95% all the whole church ekole ki ekyawe Teddy n'abaana be nti ettaka lyaffe lye twagula bano baagala dditwala gw'okiraba nga kisoboka.
yateera in the first place lwaki kirabanga kisoboka tale soka nekirala era ensobi erala ekirimu bwe libanga ttaka lya kanisa lwaki oba olitadde mu manya ga mukazi wo naawe ye lwaki mwe mwali ba signatories temuli bakadde mu kanisa kuba buli kanisa ebeerako secretary ebeerako ba organizing simanyi ebeerako bamuzeeyi abo bakadde b'ekkanisa simanyi abato b'ekkanisa simanyi n'abaki kala nti mukyala ekyadde kati mukadde kaleka kwali nono omusumba eyabawukanako nadde eyo oba mu Eastern omusumba mutaawa ali jinja naye aliko naye bamuwanduukululako byagenda okuwulira nga bamugamba tokyaliko anti musumba mutaawe mu upbringing ye era bw'omulaba ye muntu atambulira ku mazima era ye muntu waddala era yeegoba by the way alabanga bino bitandise yamanya mukama we kyeki yamanya nti nze mukama wange is a yes person and me I'm not ready to be that yes person okitegeera si yekka bonna abali eyo naawe okitegeera ye programs director okitegeera naye kati adirectinga ki nga naye yennyini gyakola ya failing ogidirectinga what does he direct alina ekikazi kyabeera nakyo kibuma kikola ki fulungu kyamukola ndetera bizibu nze ye fulungu Pacho nno naawe kakati mbadde nkugamba tati gwoleeta ebibozi byagwono musumba mutaawe yewa direct ebino ebya yes tabisobola musumba mutaawe ye muntu eyakuzanga ebbali kale mu mpolampola naye ng'akugamba lwafunye obudde n'akuyogerako naawe ng'alaba nti you're going astros ki naye jjukira kati ono yali mukama waabwe one mukama we like as in a boss ate mukama we nga musumba omukulu gy'ali bikyo bokyegera so there is no way he would come and face him maybe and tell him this and this and this and this is what ye ng'omusajja alimu katonda alimu embala eri ey'obwakatonda alimu embala eri respecting omukyala ne family na biki kyeyatandika okukola kunoonya how bwakivuukamu ekyo omusajja bwakivaamu kino ekintu kyawano akoleyo ki ekintu kyakole ki naye nga naye of course bw'omumiitinga ng'ali yekka waneeno ng'era akugamba si musanyufu olw'ebyo ebigenda mu maaso okitegeera kaakati gwe mbuulira bw'onookeera enkya ogende wataakinga omuntu nga yakuyambye jjo n'akusasulira rent nga landiroodi babadde agenda kugoba oba obadde ku bigere n'akugulira akamotoka ŋŋamba ddala osobola okujja n'oŋŋamba Pacho bino byokola si birungi can you come and confront me is it possible so abo bonna abantu kyeyasooka okukola ono omukulu kubanga bateeka muki munkwawaze nti oyagala kino alabye otambuza bigere nanga kakati ono kamufunireyo wali kino kigundi of course nga baleetera amawulu g'ebikokokoko ebyaba byasuzeewo ewaka ng'abitumya bbiini ng'abireeta nga mulya because ayagala nnyo okubeera nga era kasagwa omupraising buli kanaku mupraising ojja kubanga ofuna sente zokyegera so there is no way these people would sit him down nga wadde babiraba bikyamu nakati era bamanyi something somewhere is not right but they can't sit him oba balabanga ye katonda waabo manye omuntu okubeera ng'olaba omutandisi w'ekirooto balokole batya nnyo omutandisi w'ekirooto anti omutandisi w'ekirooto naye naye muntu era asobya mumuzeeko ebbali mumugambe naye kino kiyinza okutanishinga abakadde b'ekkanisa oba mu abasumba abaliyo kati ku ssaawa zino tugeze god forbid omusumba oyo ng'avuddeyo basenga kiri ekyatuukawo luli ekyamasasi kyatuukirira kanani yali yeeyongerayo oba kanani yali ewedde abantu bali tebakyagenda kuyima tugenda kanani tomanyi nti nno olaba yali eggwawo oba yali esigalawo kati anti kankulaga ebiraga nti yali eggwawo olw'ensonga nti omusumba oyo ebyamubaako ensona yabiraba kitegeeza twali tumusuubira kudda ku kituuti mbagirawo senga nti yali avuddewo nga it has happened mukama ng'amugjeewo saasi yali ekomaawo kuba kino kyatulaga nti bw'aba avuddewo tewali muntu mulala akola kyaddako because we don't see other people ye gwe tulaba okitegeera naye nga kino tulabye nti abantu bateekateeka abaana baabwe n'abasumba abalala nze bwe mba oluusi ndi ku dream tv oba tv zino ez'abalokole musumba mwesige ye mwesige ani ono wa bulengo wa KSTV bano baani ndaba nga basumba ngolaba omukyala kwali abuulira
abasumba abalala kwebali ate ennaku zino balina kye bayiza abasumba ba wano naye gwe sooka ombuuli abasumba ba wano ki kye balabye mu basumba b'e Nigeria ne Ghana tebabanga leero wali ekisenyi eyo bannayo oli wali atavaayo bayani ki kye balaba mu bantu abo abasumba ba wano batya bannaabwe naye don't you think they are spending a lot of money in bringing this baso naye kyebaagala naye ekyo bamanya batya bannaabwe olw'ensonga kyenalaba wano kati wali atava mu kisenyi oba waakalaba akalango nga kakasima akodonai sibaye aba yakavaayo myezi ebiri nti ate akomyewo kati neye oba be balina tabiri kati eriko oba simanyi kati neye ebulenga era waliyo ero musumba omu era yoyo oba yani oyo balina tabiri badanga oli wajja kati jo muwalange yadde ambuuza mami is this guy not a Nigerian nemugamba yes nemugamba nti hearing his accent nagamba yes I'm hearing but I'm wondering naye ng'oli okumanya ng'oli oba mu Nigeria mu Uganda ayimba ennyimba zakuno ez'okusinza ez'Oluganda alinga muganda wa Bugingo yajja nti avudde Rwanda tajjangako wano simanyi biki bannange yayimbye oli Katonda lwonna ng'alusinga ne yaluyimba bazikoppa oli Katonda nga ne meaning agiteeka nti oli Katonda weebyewuunyisa banaye mbabulooza mbalimba conference jenabe yabadde mu Ndeeba ku Victoria Church yabadde y'abakyala abakyala babadde mulinga balinga abagifudde y'okweyogerera amafuuka waliwo noone yagambye nti bannange temumanyi gye nava simayo bayeeyo ne bba wange nga namugulya nandawe yanga tomanyi ndi munna gyoze yagula ey'enkumi nga yayogeza busungu bombi oyo yabadde mukyala yabadde mu conference wabula ako katambudde ndowooza waliwo amwagalira omusajja awo wasosewo Nalongo wa Musumba Mukiibi madde mali Nalongo Nalongo Madino Victoria Church waliwo Musumba gweta Ronald Mukiibi Bishop overall yatekinga kati Bishop Musumba Sodai kati yakusomosibwa ali ku ddala lisembayo kati Mukiibi ye overall yatekinga ebigenda maasawo aina mukyala bamita Nalongo mukyala ye Nalongo yali mu dress emyufu erimu bya black n'agamba yakola akantu akatambula ne kagamba mulekerawo okweyosibwa okuwaana nnyo baba bannammwe oyo bwava oyo mukyala ne waddawo oyo mukyala Sebadduka agamba bali bakukobotwa yo Sebadduka nga temumanyi lubunnagula kwanawo ey'enkumi ebbiri mmwe nasanga Sebadduka ng'ayambala sonandawo eyabbiri biki naye ndowooza byali tebyetaagisa kati ne wajjawo mu Nigeria n'abamaliriza bombi n'abagatta wamu otyo n'abagatta wamu n'abagamba abakyala b'abasumba muyina okuyiga ekigambo kino mukimanyi mumanye musooke mutegeere abo abakyala abakolagana ne babba bammwe bakolagana nabo mu ngeri ki ate na mutule nabo musooke mubategeere tova eri just omuwala omwambalire ojje wano katuuti okole kubanga omusanze nani omusanze badengezako okunoonya oyo mukyala kubanga omusanze nebbaawo abamu baweereza nga yabadde alina okuweereza omusumba byagenda okukozesa gwe obukyala bwe obukyala busumba bukoma waka wangi gwenomanya nti omukyala musumba ali ku kyaki yabazeemu bulungi nabakyala nabalabye ndowooza omuntu omwabulabye mukyala Mukiibi ne mukyala Sebadduka nabalabye nga bakozesa obusungu bwonki gwe nalabye so tuli nga tuba tumaliza ensonga ya Canaan land tukkirize tejja kuba Canaan musumba abantu agenda bagumalizaawo mpaka sirabawo gondi yonna mukama waana abakikoze era ajja kuba kikoze aza gondi munnange ng'akitukoledde munnange era waba akikoze tumwebaza essuubi liyinza okubaawo nga ati Canaan eneezimbwa nze simanyi naye waba gyali okusinzangako okukyolaba ngo omukatuliki omutuufu essuubi we eriri Canaan eneezimbwa oba musumba kati sole zitandisa n'okumuggwako zaalimba endiga siwulira sitegeera